kama masika nabu kusita mabairiza situndaga ku kintu kyonna kati ekyo ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuza ko mwena abatariki media abatuwuliriza Erero ensonga eriwo eri ku mimwa gy'abantu kati by'okutunda ebintu by'Obuyisiraamu nga kwe kuli omuzigiti gwa Old Kampala n'ebintu ebirala bingi nnyo nga ebiri mu mannya oba ebiri wansi wa Uganda Muslim Supreme Council nga bino bagamba nti byatundibwa Sheikh Shabani Mufti Mubajje era nga abasiraamu banji nnyo gye buvuddeko babadde baali bakola dda complain yaliwo okuva mu myaka gye2000 nga mu 6 awo era bantu bangi nnyo ndowooza kyekyavaako n'okweyawula kulaba nti ab'ekibuli ne basigala bokka n'abano aba Old Kampala abasiraamu ne babeera nga bali bokka. Abasiraamu bangi nnyo okukujjukizaako akatono gwe beesaze akajegere bagamba nti okufa n'obutanyagwa emaali y'obusiraamu y'abasiraamu si ya Mufti Mubajje iwe babeeranga Mufti Shabani Mubajje Ramadan Mubajje ayina ekimubanjibwa yalina okusasula nga omuntu so si kuwamba maali ya busiraamu. Ampuliriza ojja kwebuuza kyajja kitya billioni okutuuka kwa kumuletinga okuwera billioni 19 ne milioni nga 4 ne sente endala ezigwamu nga zonna zibanjibwa sonno nga ate bagamba nti yatunda yenga Sheikh Mubajje on behalf of Uganda Muslim Supreme Council yatunda ettaka lyali Sembabule. Ettaka lino eryali Sembabule lyaliko ba squatters oba bayite abasenze kakati ne wabeerawo ate omwami omulala gwe bakozesa nga ate yalina okubayamba okujjako bano abasenze awo nno ettaka lino lisobole okubeera nga litundibwa bulungi kakati ekitegeeza nti tutegeezeddwa nti ettaka lino lyatundibwa obuwumbi kumpi nga 3.5 naye ate ku nkomerero tulaba nti zifuuse ziri mu billioni 19 oba buyite obuwumbi 19 obweki Uganda Muslim Supreme Council yaweereddwa ekiwandiiko era ekiragiro ne kikwasibwa ba auctioneers baberenga bakiteeka mu nkola okutunda ebintu ebiri ku kiwandiiko ekyo eby'Obuyisiraamu balayike nga bajjayo billioni ezo 19. Abasiraamu bangi nnyo besaze akajegere nga tebakkiriza bagamba nedda Shabani Mubajje ogisaana ojjukire nga ne Sheikh Nuhu Muzatabate Allah amuwe ekiwumulo ekyemirembe we yafiira yalinga already alwanyeko olutalo luno olw'okutunda ebintu by'Obusiraamu naye nga ateera yafa talumaze era nga taluwangudde nga abantu bangi nnyo mu Old Kampala baali bewakana ebyokutunda ebintu by'Obuyisiraamu nga bagamba tebatundangako naye era nga twogerera kati byonna byeyerudde bulungi kooti bwe yakawangamudde nti Uganda Muslim Supreme Council esasule billioni 19 sobyo. Era nga mu kino osaana okumanya nti kakati waliwo era ne Sheikh omu eyawadde obujulizi n'agamba nti newe twogerera kati ettaka okuli omuzigiti gwe Nateete liwezaako ikanga 3 nalyo lyatundidwa ndowooza okulabika nga basobola okusonda sente zino batere bazidize nnyinizo baleme kuwamba bintu ebisingawo naye mu byonna tusooke tuwulirize ka vidiyo kano ojja kumanya ensonga zino nga bwe zitambula okutuuka okubeera nga obusiraamu bubanjibwa billioni 19. naye nga tetunaba kugenda wala nja kusaba gwe omupya ku mukutu guno bambi subscribinga ate tewalabira okusako notification bell tubeere nga video zaffe zibisobola okutuukako mu bwangu ddala nawe omukadde bambi likinga commentinga ate osharinge buli lwo likinga video eno kijiwa mileage okusobola okubona amawanga. Katugende mu ka video tulabe ensonga zino zajja zitya. Mu kanso zibeerenga zitwalibwa nanyini kuzitwala abeerenga zitunda azijjemu esente kale property esingira ddala okubeera nga nkulu ekifo ekisangibwako
omuzikiti omukulu ogw'e Kampala mukadde. Waliwo atanabakulira ku mawulire ago? Tonnagawulirako? Abasiraamu abatanabakulira kugulire muwanike ku mikono abali wano nga muli bangi se emikono. Kizibu kinene era kano ke kaseera kenkakasa nti kasookedde nga busiraamu bwe Uganda bufuna kusomoozebwa, kana kaseera kagenda kubeera kazibu nnyo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutaasa okuviira ddala olunaku lwajjo. Mbadde ngoberera ensonga ezo okutuusiza ddala lwenzize wano okusaala nga nzigoberera. Ensonga ekwatagana ku kitebe ky'obusiraamu, mbasaba abooluganda mukimanye nti nsonga ekwata ku basiraamu b'e Uganda bonna, kasita obeera nga oli munnayuganda musiraamu. Tusobola okubeera n'ensonga ez'enjawulo ezitatuviirako kukolagana n'abakulembeze abali ku kitebe awo, naye ekyokuba nti buli musiraamu akiinako sheya, ekyo tewali asobola kukijjawo. Emitawaana amaloboozi ge naawulidde gakubagana, ate nga mbadde mpulira amaloboozi nga gaviira ddala mbakulembeze bennyini. Batunda ettaka essemba buli, mwawulira ku ttaka eryo. Enjogera esooka egamba gye nawuliddeko n'amatu gange nti ettaka eryo lyatundibwa ne ligusibwa omukungu omu, n'aligula era ddiiru n'agisonjola. Bw'agisonjola ne wabaawo abakulembeze abaali badde bakuuma ettaka eryo ne baddamu ne batunda ettaka eryo ate omulundi ogwokubiri. Eryo eddoboozi weeriri. Kati omusajja ono eyagula ettaka omulundi ogwasooka n'alemerako, n'abagamba nti nga mwanguza ate kaakati mwagala kulitunda mulundi mulala. Nedda. Kati omusajja ono owokubiri, okusinziira ku ndagaano gye baali bakola naye, gye bategaana, baali bamuguzizza ettaka eryo obuwumbi 3 mu obukadde 440. Si sente nyingi. Bw'obeera weetegereza obugazi bw'ettaka n'ettaka nga bwe liyimiridde wano e Uganda mu kiseera kino, n'obwetaavu bw'ettaka bwe tulina ng'abasiraamu b'e Uganda, si sente nyingi. Tewali sente ebeera nyingi n'esinga ttaka. Ekyo mukitegedde abooluganda. Era nabagamba nti kiba kya bujega omuntu ayina akatakako okakwata ate n'okatunda, kubanga abantu bonna bakola kugula ki? Gula ttaka. Kakati gweoyina ate otunze. Kakati omusajja ono owokubiri diiro lwakola atya? Agivaamu, kubanga agenza okwesiŋŋaana ng'ettaka lyali lyatundibwa dda. Kati nga bwe mumanyi ebintu by'e Uganda, essente ze baali baamuwa si ze baali bayina okumuddiza. Nina enjogera 3 ze naawulidde, zonna nja kuzibawa, naye nga omulamwa ku byonna nti ensonga ekwatagana ku properties z'obusiraamu, naddala mu kaseera kano ke tulimu kano, beetaaga okussaayo eriiso nga jjoki.
waliwo abantu besuubira nti mu kaseera kano baali badde ba mugaso nnyo, mu kaseera kano tibaali badde ba mugaso. Era nsuubira nti mpola mpola bwe munaabeeramu abasiraamu abalina emitima egirumirirwa obusiraamu n'ebyabwo, mugenda kuwulira amaloboozi mangi nga googera ebigambo ebifaanagana nga bye mbagamba olwaleero. Kaakati Spirimu Kanso egamba omusajja ono nti ekkiriza okumuddiza ssente ze, mbawa bye nawulidde, nga buli mwezi egenda kumuwanga obukadde 480 paka lwe zinagwayo. Ettaka eryo baalitunda ddi? Baalitunda mu mwaka gwa 2022 omwezi ogw'omukaaga, okusinziira ku kye nawulidde nga kyogerwa omu ku bakungu aba Spirimu Kanso. Bwe mba nga seerabidde, kaakati wakatikati awo okwo kwogera mulidde okwogera okwo kansoke enkomi awo nja kugatta. Kati ate okwogera okulala okutali mugamba nti ettaka baali balitunze emirundi 2 naye nga tekunnyonnyola bulungi ko kulaga bwe babala okukkiriziganya n'omusajja ono gwe baguza ettaka ly'obusiraamu, ettaka ly'obusiraamu nga batudde balamuziganya, ettaka eryo lyaliko abasenze, ne bakkiriziganya nti Spirimu Kanso n'omusajja aguze ettaka bagenda kukwatagana bajje ku ttaka eryo ba squatters babajjeko mu bbanga lya nnaku 6, si gye myezi 2, gye myezi 2 aguze n'atunze, bagenda kukwatagana bajje ku ttaka eryo abasenze. Endagano bwe mala okuggwa ng'ekyo kyeraga kati omusajja ono eyagula n'afuna bakifeesi ne bagenda ku basquatters abali ku ttaka eryo ne babonoonera ebintu byabwe bubi nnyo. Bwe babyonoona kati basquatters ne bagenda mu kooti ne bawaabira Spirimu Kanso okubonoonera ebintu byabwe. Eryo ddoboozi weeriri. Waliwo eddoboozi eddala nga lyogera ebigambo nga mutakaaliba nga byagala okusemberera ng'ebyo. Kyempuliddeko bamubuuzizza nti kyemugamba omusajja oli tabanja, tewali bbanja, nti tewali bbanja kubanga bazzeeyo okujulira. Wabula ekiwandiiko kye nninako kiraga nti omusajja yagenda mu kooti nga yeemulugunya olwa Spirimu Kanso obutatuukiriza ndagaano ze bakola ki, endagaano gye bakola. Ekiwandiiko nkiina. Kaakati yawaaba omusango mu mwezi gwa 6. Omusango ogwo gwasaliddwa jjo era kooti neewa okusala kwayo. Kooti ng'eraga nti ekimu ku 2, Spirimu Kanso ekwate obuwumbi, mumanyi obuwumbi, obuwumbi 10 biliyoni 19. Jjukira eyagula yasasula obuwumbi bumeka? 3 nga mu bukadde 440 bwe mba nga seerabidde. Kati kooti egamba nti Gogolibo yenna yali makatikati awo Spirimu Kanso biki bye yakola, ekola ekimu ku 2. Ekisookera ddala esasule omusajja oyo obuwumbi 19 mu nnaku 30. Ekyo mukitegedde? Mu nnaku meka?
akawumbi mukamanyi akawumbi ogatta obukadde 100 emirundi 10 noweza akawumbi noddamu nogatta obukadde 100 noweza akawumbi ako 2 kati 10 buwere bongereko 9 ne sente zigwamu ne bakiteekako zamanu nga muhaddadu ekiseera nga kikomeke ennaku 30 ne bagamba nti senga ennaku 30 gayiseewo nga supirimu kanso tewaddeeyo buwumbi 19 ne sente zigwamu properties zino wammanga omusajja oyo waddemba okuzikwata azitwale azitunda gyemu sente ze property esooka ye Masjidi Nur obeyo bakagitunda emirundi embeka bannange yo buli lunaku bagitunda gwe mulundi okusoose nga muwulira nti bagitunze buli lunaku yo bagitunda Masjidi Nur ekyo ekizimbe kyonna nga bwokiraba poloti eyo oyo omusajja agikwate ye property esooka eyokubiri yettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu yettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu anti bali bagamba ttaka teboogera ku muzikiti bagamba ki ttaka ezo meka properties property endala zonna nosava ttaka liri ntebe awo ntebe si ntebe mu kyalo eri ntebe mu tawuni olwo omusajja akwata ebyobugagga ebyo byonna anoonya ki anoonya kukuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 naye nga yasasula obuwumbi 3 mu obukadde 4 bwe mbaga serabidde property endala eri mu kibuga Jinja City property endala eri Mbale municipal ezo meka 5 property endala eri ku Hoima Road awo property endala waliwo ekitongole nga supirimu kanso ekiyinamu emigabo ebyo byonna birina mu kiwandiiko ekyasindikiddwa supirimu kanso ng'erinamu emigabo omusajja oyo n'emigabo egyo agikwata ng'akuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 ne sente zigwamu tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu okufuna okusoomoozebwa okufaanana bwe kuti okutuuka n'okukwata obutereevu ku kitebe ky'obusiraamu tekibangawo Amini bw'amala okuwaayo ebintu ebyo kijjukirwa nti ekyo ekifo kyateekwawo muganda wa famiri yajja n'asiŋŋana nga abasiraamu tuli momboze tetulina kafo konna mu kibuga Kampala abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo abasiraamu babakulembereranga mu bubinja naga nti tekisoboka sookera ddala n'ateekawo obukulembeze obugatta abasiraamu ba Uganda mutegeda mu Uganda bwe yamala ekyo n'ateekawo ekitebe we tunaakuŋŋaaniranga nga kyekitebe kyaffe ffenna n'ateekawo ekifo ekyo ebyo byonna Amini yabigulanga sente kibyali byabwere nti yatwalanga butwazi yabigulanga kashi era abasajja abakulu abaaliwo ebiseera babimanyi bulungi nnyo era Amini waagendera yali atandise okuzimbawo masjidu ekyo temukimanyi ffenna twagenza okukula okufuuka abasajja abakulu awo waaliwo omuzikiti ogwali kuzimbibwa era twagendangawo ne tugulambula Seeka Mbajje bwe yajja n'akolagana ne Gaddafi ne bakkiriziganya okuzimba omuzikiti ogwo ne baguzimbawo wamu n'emitawaana emingi gye twafuna mu kaseera awo nga Amini agenze tewali yeetantala kukwata ku kitebe kyaki kya busiraamu taliiwo ebizimbe bingi Amini bye yalekanga awadde abasiraamu era olumu nalina omusiraamu omu twali waggulu eyo mu kibuga Siraju Kifampa n'aŋŋamba nti akazimbe ako okalaba nti naam ako kaali kazimbe ka busiraamu ddala naye baakatwala
poloti nyingi ezaali mu Kampala nga za busiraamu ezakola ki ezatwalibwa n'ebizimbe naye tewaali yasonga mu kitebe kya busiraamu nti awo tujja kutwalamu kujjako ekiseera kye nga Seeka Mubajje ne bayivu banne be bali mu Supreme Council. Kituswazizza nnyo ffe abasajja abawalimu abasomye ku busiraamu. Wallahi twali badde tetusuubirwa kukola ebintu. Bakadde baffe abasajja abakulu abaali bataasoma busiraamu kiryawo bakomanga ebintu by'obusiraamu. Kino kya busiraamu, kino kya busiraamu. Kyali kisuubirwa nti abantu abasomye ku busiraamu ekigenze ewala baali badde bategeera hadithi ya Nabbi Muhammadun alayhi salatu wassalam ekwatagana ku awqaf. Kati memulooza nti kooti eno okugenda ngaesongasonga ku bintu ebyo, twala kino twala kino twala kino, yabitegedde etya nti bya Supreme Council? Kooti eyinza okusonga ku kyetamanyi byategerekese biti ng'ogyeko Supreme Council ng'ekitebe ne Masjidi Nur. Ffe twabeera ku Masjidi Nur awo ng'abatabuliigi, wallahi twagikuuma sibe kiri ekitutwalawo awantu awo. Twali tufunye amawulire nti batunzeewo nawakubadde nga beegana tetundangawo netugenda ffe netubeerawo netuyonja omuzikiti, abasiraamu nga basoma bakolerawo emirimu gyabwe. Esente zennyini ezaavangaawo ezayitanga mikono gyaffe, wallahi nayogera n'abakulembeze abaali nga bakulembera omuzikiti ogwo ne baŋŋamba nti esente ezaavangawo bazigabanyanga nga constitution ya Supreme Council bwegamba, nga waliwo esente ezigenda mu ofisi ya mufti ku Supreme Council n'obutono obusigala ku muzikiti. Baavaayo abasajja abo nga tebalina nsonyi, ne bajja ne baleeta amagye ne poliisi ne bawamba omuzikiti ogwo nga bagamba nti abakulembeze baawo tebalina accountability. Ne bakwata Sheikh Ahmad Haruna Kasugi yali omukulembeze ne bamuteeka mu kkomera, baagala accountability. Ne bakwata Secretary General waffe Ayubu Nyendo omugenzi, Allah musaasire, ne babassa mu kkomera, baagala accountability. Baali bakulemberwa gundi oyo omusajja gundi oyo nani Lukandwa, ne bakola effujjo lyali lingi awo. Kale wamu n'okubanga ekituufu baali bakimanyi nti esente ezakuŋŋaanirangaawo nga ziyita bakulembeze abaali bakulemberawo ku sayidi yaffe nabo baafunangako omutemwa, naye olw'obunnanfuusi bw'abantu abo bakwata abasiraamu ne babasiba, era ekitundu ne bakyeddiza be bakirimu. Ekiddiridde kaakati nakyo kiri mbigenda, bagenda kujjawo buwumbi 19 mu nnaku 30 bagenda kujja. Kitukoze bubi nnyo. Oyinza okubuuza bwe bwalinnya ng'okolaganye n'omuntu atali musiraamu? Bwalinnya oyo omusajja yasobola okugamba nga mukolaganye naye olwaleero mu mitwalo 2 bugenda okukeera enkya nga bwezi obukadde 2 tebalina nsonyi. Kati ebigambo byonna bye boogera tebiina mugaso. Era ekiwaliwo omusiraamu gw'ekigambi kye baakolera ddala ensobi eyasooka kwe kutunda ettaka ly'obusiraamu. Ensobi eyasooka gye baakola abo abasiraamu be mulaba bali mu Supreme Council nabagamba buli musiraamu yenna yakwata ekintu ky'obusiraamu n'akitunda n'akwata essente n'azissa mu nsawo ajja kufuna ku bukaawo bw'ekyo kye yakola, tebajja kugendera. Wallahi bakola ensobi nnene, bakola ensobi nnene. Kati kizibu kinene ekigenda okutuuka ku Naalumanya ne Saalumanya. Senga Allah agera ettaka eryo ne ligenda ewali ekitebe ne wagenda awo, muba muwedde mu Kampala. Nze sisalira ku Supreme Council, naye buli lwempitawo ngamba nti ekyo kitebe kya busiraamu, ekyo kitebe kya busiraamu.
ekyo kitebe kya busiraamu. Bwe bukeera enkya ekkooti kyeyasazeewo ne kikakata ennaku 30 ne gaggwako nga tebalina gye bagenda kujja bukadde 19 Supreme Council egenze, Basigire Nuru egenze, kizimbe ekyo kimmanye ekyo kigenze, n'ebisigadde byonna bikoze eki bigenze, kubanga ekiwandiiko nakirabyeko nkiina onkwata obulungi nkikuwa ekirambika ebyobugagga ebirina okugenda naye nga zaali biliyoni zimmeka? Zaali biliyoni 3 mu obukadde 4 ndozanga mwana. Zakola ki? Zina kye zakola ekirabwako? Bwewabeerawo okaaya n'ennyo wano okwaliwo ng'abasajja abakulembeze b'e Masaka nga beekyanze ennyo nga baga nti mwabba obusiraamu, ne baga nti twatunda ne tugula ekizimbe mu Kampala mwe kiri, tebalina gwe baali bakiraze. Seeka Mbajje nabadde mulaba wali ng'atongoza ako akakomera, mwalabe ku mawulire ago ng'atongoza akageeti ako ke baatadde awo. Kati ng'alaba akoze kikulu nnyo okuteekawo ako kageeti ako. Bwera tujje obwongo ku bintu by'obusiraamu ebyonoonekedde mu bukulembeze bwe, tutunulire ako akazimbe akanaakali ako keyataddewo. Eriyo abasajja balina amaka nga balina n'akasinga ako okunyirira, si bwe kiri? Bwe yamaze n'agamba, bwe mubanga mugamba ku William Street twatundawo, n'asonga mbuzimbe buno obwo obuduuka obuli awo butundibwa, tibwe tubanga twatunda wali obuduuka bwe bazimbawo ne tuzimba wano ddala William Street ekizimbe ekyo nga bwe kiri, poloti yonna nga bwe ejyamu obwo obuduuka. Betwogera ebigambo bino nga bagamba nti tusika obukyayimba tubakyayisa abantu. Kati tukole ki? Entalo zonna Seeka Mubajje zazaalwana n'abasiraamu, azaazirwana lwa kukumpanya bintu bya busiraamu ye ne banne. Ekyo temukimanyi? Nze wano mbadde sibeerawo, nali kalitumu nga mpulira nti mwagenze ekibuli ne musawo Supreme Mufti. Kiki ekyabatwalayo? Tekwali kutwala bintu bya busiraamu okutuusa nga abasiraamu abali ekibuli bwe bagamba nti muddingane ne Supreme Council bakugamba ebyatwawula byaggwa. Si kye kigambo kyabwe. Naliyo nga tuziika Haji Ahmad Alubega, Allah musasire tabaraka wa taala. Waliyo Seeka Ndirangwa nga Supreme Mufti ebiseera ebyo ne Seeka Abdallah Ssemambo nga yazekula Supreme Council. Abdallah Ssemambo aga nti bane twegatte tukomyewo abavubuka babeere wamu. Seeka Ndirangwa bwe yemuka yamugamba nti ebyatwawula byaggwa byavaawo, ng'ategeeza kutwala bintu bya busiraamu bye byabaabwe. Basiraamu bannange, kano akaseera ke tulimu kakusoomozebwa, naye abasajja abali mu Supreme Council nga bakulemberwa Seeka Mubajje muswadde nnyo, muswadde. Ebikolwa byonna bye mukola tebikolwa bantu ba myaka gyammwe. Nze kakanda emyaka egyange njibe kiti, Allah mpangazizza nasukka myaka 2, kati mpangadde mu nsi emyaka ekisoba 30. Kiki kyengenda okufuna? Bwenkifuna nfuuka eki? Naye ne mutakwatibwa nsonyi. Byonna bye muwulira bye mwogera, okubagana kw'ebigambo byabwe senga okuwuliriza kwekangabiriza, naye tubataddeko amaaso abiri. Ensonga zino gye zigenda okuggwera, zigenda kuggwera awantu wazibu. Kati yempuliddeko nti olwaleero bo kye beemulugunya bagamba nti kkooti yasalawo nga tewuliriza kwewozaako kwaffe. Tetwagala kati kumanya nsobi zikoleddwa kkooti. Lwaki baabatwala mu kkooti? Tetukyayagala kati kumanya nsobi zikoleddwa mu kkooti. Kiki ekyabatwaza mu kkooti? Mwakola ki?
banakuwaza abasiraamu abo. Ebintu bino tebyakasooka. Kyendabagambye nti basajja bano bagenda kutuuza mu kaseera akazibu. Emitabano egyali wakati w'abavubuka mu mwaka ogw'ekyenda n'ekyenda mu gumu, era waliwo ebintu by'obusiraamu ebyalinga bigenda mu ngeri ey'amankwetu. Abavubuka ne basituka ne bagamba nti leka tugende abasajja bano tubajjewo namaanyi, kubanga waliwo ebyagenda. Nze bye nasinga okujjukira, waliwo amayumba gali wali najja nankumbi, abamu akazaalibwa temugamanyi. Bano bayimaamu tebagamanya. Mufuti alina kubeera bw'oba ogende Entebbe gali sayidi eri, bw'oba ova eri gabeera ku kkono, gali wansi awo ng'ogenda ku siteeramu nti wansi awo galinga gamategula. Ago batwala ga bwereere. Olina abaga nti nga bawadde khalas twale mutwale. Nga Nabbi yagamba nti alwaqfu la yuhabu, wakfu y'obusiraamu tegabwa nti nkuwadde, wala yubaahu tetundibwa, wala yurafu tesikirwa. Ne muzanyira mu bintu by'obusiraamu nga mulinga abazanyira mu busika bw'abakitammwe. Basajja abo batukoze bubi nnyo wallahi, batuswaziza nnyo. Baali badde basuubirwa okuddamu okuyimirira abantu nga beeyita abakulembeze b'eddiini. Munnaddiini abeera bwa nobalaba nga bonna bawoomye mu majugo ga nti eddiini ejjudde mwono naye nga mufo. Otunda otya ekintu ky'obusiraamu kyewasangawo? Kati mbadde mpuliriza omwogezi wa Supreme Council agambye nti ettaka eryo balitwala mu mwaka gwa 79 ery'Essembabule eririko Kalumanywera. Bwe balitwala ne balyesenzaako, kati bo ne balemererwa okugjako abalyesenzaako. Kyebaava bakolagana n'ono omusajja yabagireko abakolaki abalyesenzaako. Kati wulira obuyaayi. Endagaano eno eyogerwako ey'obuwumbi 3 n'obukadde 440 yali etegeeza ekyo? Yali etegeeza nti tugireko abo nga kyetegeeza? Balowooza nti balimba bantu abatategeera. Basiraamu bannange, ensonga zino zibakwatako. Bw'obeera waawo ng'owulira nti ebintu by'obusiraamu ebigenda tebikwatako, kubanga eriyo abasiraamu nga ye alowooza kujja ku mulimo gwe adde ewakaawe yebikke mu kikuuta ne mukyala we, bukeera ajje ewakaawe. Kyova olaba nga imaamu ebintu bino ebya Supreme Council bino ebyalimu ebyokulonda bino, okulonda kuno okwakaggwa, kasita nalaba ku kapapula nti mujjuze wano nga mulaga ebyobugagga ebiri ku muzikiti, nagamba mukadde wange ono kino kifu. Abo abasajja balina ebyafaayo bibi ku bintu ebikwatagana n'ebintu by'obusiraamu. Bwe tuba ng'oyagadde tulonde, ate ebyokutubuuza ebyobugagga ebiri ku muzikiti bigirawa? Era nabagamba meseji yange nsaba etuuka eri abasiraamu bonna, bwe muba nga mulina akataka kamwe nga ka busiraamu mukekuumire. Kuba nalina omu gwe nali njogerako naye ku balwe ba Supreme Council nanga nti katwataddewo enkola, buli property yonna weeri erina kubeera wansi wa Supreme Council. Natema akakule nga mmwe mulimu mwe abafaanana bwe mutu. Abasajja babonaabona okuteekayo obuntu bwabwe ne babonaabona. Kati nga masikidi eno mbutusitule seba ba Supreme Council neno property yammwe kyova olabanga abasajja abakulu abalengeredde obufere bw'abasajja bali mu kansa bagaanira ddala ebyapa okubiwa abasajja. Bagaanira
era waliwo omusajja ali awo mukulu w'ettwala eryawo awo, waliwo omusajja gwe baasibaawo muganda wa Seeka Kasalimu, musajja bamulemerako nnyo nga bamusaba ekyapa kya waliwali enateete, sijja kukiba ne baleeta droni sebo nemuyoola mbu ng'omutujju twagala kyapa naga sikibawo, ekyapa sikibawo ng'ayina byakitebe. Lwekya Buluganda ensonga eno yammwe, eno ensonga yammwe ebakwatako. Waliwo kati ennaku zino olulimi olutiisatiisa temweyambisa bw'emizindaalo, bajja kutta abasiraamu, bajja kusiba abasiraamu. Nze kakande ku kino sifaayo kunzi ate banfudde na bulungi. Omubaka yagamba man qutila duuna maalihi fahuwa shahidun, bwatyo byagamba alayhi salatu wassalam. Muti yenna senga oli ayagala okugjako ekikyo ne mukirwanira n'amala n'akutta, gwoba ofudde ng'omujulizi w'eddiini. Kale bwenfiira awo mba nfudde bulungi. Ensonga eno nsaba mugiseeko amatu, nga bwe ndabye nti abasiraamu bangi temufa ku bigenda mu maaso mu busiraamu bwammwe. Eno ensonga nsaba mugiteekeko amatu. Bwe muddayo ku byalo gye muwangaalira mugambe ba aimma bammwe eyo ensonga bagiseeko amatu, buli lunaku nga mufuna information ekwata ku nsonga eno, kubanga si ntono, si ntono. Ensonga ekwatagana ku kitebe ky'obusiraamu okugamba nti kigenda ku nnyondo, ekyo kyokka ne bwe kiba tekigenze ku nnyondo naye ne kyogerwa bwe kitu, nze mba nswadde, mba nswadde ku bantu abagunjufu abategera ebintu ebigenda mu maaso. Abo abasajja senga baalekulira dda, nibo olw'okuba babi bongera kwekukulira nakulimbalimba basiraamu. Kati Seeka Mbajje baŋŋamba nti yakaabira amaziga Nakasero lwe yajjayo nga mwegatta imaamu, nze saaliwo, nze neegatta zonna ze mubaddemu, nze saali zigenze. Muli musajja mukulu, mwe abaana abato abaakajja ku nsi, mwe mutwalibwa muto, twegase, saali genzeeyo. Mbu yakaaba amaziga n'abula okusiita, mampayiriza, situndaga ku kintu kyonna. Kati ekyo ki? Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.